Rema Namakula ayongedde okulumya Eddy Kenzo. Omukyalo ono olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'agenda ku mutimbagano gwa Facebook ku page ye gye yatuuma Rema, n'addamu n'apostinga omwami we omu yekka amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya. Ku luno nno yamuwanise ng'amuwaana akalevu n'otuviiri tweyasaze mbu yanyumye nnyo. Era omwami ono n'ekifaananyi kye eno kitambudde nnyo olunaku olwaleero, kwegamba kale kikoze amawulire mangi nnyo n'abalala ne batuuka n'okwebaza Rema Namakula nga bamwebaza nti weebale kulekawo Edrisa Musuuza amanyikiddwa nnyo nga Eddy Kenzo, nga bagamba nti nno yali amusembya. Ekituufu kiri nti Dr. Hamza Ssebunya ayina engeri gye yatunuddemu, ayina engeri gye yanyiridde. Ekituufu nga naawe tosobola butasiimirako Rema Namakula. Olaba nange kamwa kwogera natidde nakkiriza nti abasajja mu nsi gye bali. Kale nno bwe tutunuulira ekifaananyi kino, engeri Rema ne bbaawe gye banyiriramu, ffe kye tulowooza olwo omwana we oba omwana waabwe gwe banaazaala anaaba afaanana atya. Kale nno Dr. Hamza Ssebunya ne Rema Namakula weebatwe bayongeredde ddala okulumiza ddala Eddy Kenzo omutwe. Era kyomanyi ne Eddy Kenzo naye muli akiraba nti akasajja kamusinga. Uganda Yogera is the only channel, and of course my name is Ice Ray. Subscribe for more.